Ebbaluwa ya Peetero embereberye essula 4. Kale nga Kristo bwe yabonyaabonyezebwa mu mubiri, nammwe mubenga bamalirivu nga ye. Kubanga omuntu abonaabona mu mubiri aba amaze okuleka ekibi, alyoka amala obulamu bwe bw'akyasigazizza ku nsi ng'agoberera ebyo Katonda by'ayagala, so si ebyo ebitwaliriza abantu mu bubi. Mu biseera ebyayita mwafuna obudde obumala okukola ebyo abantu ab'ensi bye baagala. Mwali mwemalidde mu bwenzi, mu kwegomba okubi, mu butamiivu, mu binyumu, mu bubaga obw'omwenge, ne mu kusinza ebitali Katonda, so nga kwa muzizo. Kaakano abantu ab'ensi beewuunya bwe balaba nga temukyabeegattako mu byafujjo ng'eryo, ne babavuma. Baliwoza mu maaso ga Katonda eyeeteeseteese okusala omusango gw'abalamu n'abafu. Abafu baasalirwa omusango ng'abantu abalala nga bakyali mu bulamu obw'omubiri, kyokka nabo baategeezebwa amawulire amalungi nga bamaze okufa, balyoke babe balamu mu mwoyo nga Katonda. Enkomerero ya byonna eri kumpi. N'olwekyo mube nga beegendereza era beetegefu nga mwegayirira Katonda. N'okusingira ddala mwagalanenga mu mazima, kubanga okwagala kusonyiisa ebibi bingi. Mwanirizaganenga awatali kwemulugunya. Mube bawanika abalungi, Katonda be yakwasa ebirabo bye ebya buli ngeri. Buli omu ekirabo kye yafuna akikozesenga okugasa abalala. Oyo ayogera, ayogere ebigambo Katonda by'amuwa okwogera. Oyo aweereza, aweereze n'amaanyi Katonda g'amuwa. Mu byonna Katonda alyoka agulumizibwenga mu Yesu Kristo, alina ekitiibwa n'obuyinza emirembe n'emirembe. Amiina. Abaagalwa, bwe mugezebwa mu muliro, temwewuunyanga ng'abatuukiddwako ekitali kya bulijjo, wabula musanyukenga olw'okugabana ku kubonaabona kwa Kristo, ekitiibwa kye bwe kirirabika, mulyoke mujjule essanyu. Bwe muvumibwa olw'okuba abagoberezi ba Kristo, muli ba mukisa, kubanga Mwoyo ow'ekitiibwa, Mwoyo wa Katonda ali mu mmwe. Waleme kubaawo n'omu ku mmwe abonyaabonyezebwa nga bamulanga okuba omutemu, oba omubbi, oba omukozi w'obubi, oba eyeeyingiza mu by'abalala. Wabula singa omuntu abonyaabonyezebwa nga bamulanga okuba Omukristo, takwatibwanga nsonyi, atenderezenga Katonda olw'okuyitibwa erinnya eryo. Ekiseera kituuse omusango okusalibwa nga gutandikira ku ba mu nnyumba ya Katonda. Kale obanga gutandikidde ku ffe, ku nkomerero guliba kutya kw'abo abatakkiriza mawulire amalungi agaava eri Katonda? Era obanga kizibu oyo akola ebituufu okulokolebwa, oyo atassaamu Katonda kitiibwa n'omwonoonyi baliba batya? Kale nno abo ababonaabona nga Katonda bw'ayagala bakolenga ebirungi, ng'obulamu bwabwe babukwasa omutonzi omwesigwa.